Esanyu ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu anti ayolekera wali mu ggwanga erya Bungereza bya filimu mubadde mumanyi byaggwa byonna mbikuleetedde mukwano gwange mu ngeri emu. General Yoweri Kaguta Museveni Atiide okutwala Enyonyi mu America okubeera ng'ekanikibwa. Lwaki General Museveni Atiide? Byonna mbikuleetedde, wabula nzikiriza nga sinnaba kubanga neeyongerayo nkujjukize nti genda maaso n'okuba nga wa video yaffe like mu ngeri emu, genda maaso n'okubeera nga ate osubscribing eyakatwegattako. Tutambula ne Aji Abudu Ngabo ngono mulombi wadduwa, wabula nga sinnaba kubanga nkutwala wala ddala nnyo. Njagala osokola bakatambika edikenzo kano then nzije tusetule emboozi tosubwa olwaleero kigambo ku kigambo. Yogera ku Bobi Wine omuyimbi aganya okuwa ekitiibwa bayimbi banne ekimala, aganya okurecognizinga bayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about, and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali eyanvuma. Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Beera kwomu ku bantu abalungi abaliwo okwongera ku Uganda, siso okugitoolako. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda, gye ndowooza nti obwenkanya buto mu bitendera egimu. Teri yandagira ne Bobi Wine teyandagirako, wabula nakwatibwako ng'omuntu nensobola okufulumya obubaka obwo. Era njagala okubategeeza nti eyo yendowooza yange gye muwulira mu nnyimba. Naye ndi musanyufu nti Mukama yambulesinga n'omutwe guno. I agree to disagree. Sirina buzibu bwonna na Bobi Wine, but I was complaining ng'omuntu alumwa nti lwaki sifuna bwenkanya, oba lwaki abayimbi bano mu biti byabwe tebasobola kuweebwa recognition emala ebaweesa kitiibwa, lwaki banafuyizibwa ng'ate tebasaana ekyo. That's what I was talking about. Mukwano gwange omu yaŋŋambye nti omufu asobola okusinga omulamu. Njagala tufune ku bigambo bya Katolu Bwama ng'ayogera ku nsonga zezimu ne Eddie Kenzo. Eddie Kenzo aganye okukozesa obwongo bwe. Eddie Kenzo aganye okukozesa omutwe gwe. Njagala owulire endowooza za Katolu Bwama, then nzije tulyoke tusetulawo tugende mu mboozi ya General Museveni okutya okusetula Enyonyi ogenda ogikanika mu America n'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu alumba ggwanga lya Bungereza oluvannyuma lw'emyaka egisoba mu 10. Bwotunuulira gavumenti efuna ssente empitirivu naye bakuba gavumenti tennaba kutegeera, tugisomesa tennaba kutegeera mugaso gwa art, naye omugaso gwa art ejja gutegeera. Ekirala ffe twagala etujje mu ntalo, etujje mu ntalo tumanyigwe gavumenti, tumanyigwe mulwana naye nefe mutujjeemu mugende mulwane n'oli oleme kutufuula industry yaffe yonna. Museveni olwana ne Bobi Wine, lwaki ffe oteeka ne Bobi Wine? Ate era watayamba entertainment abala bajja kukola ki? Bajja kuvaayo okitegeera. So nga kati ffe okutikiipingira eno tubeere eno tuleme kubatalwanya, mukkirize proposals zaffe ze tubagamba. That 20 billion proposal eya buli mwaka giteekamu entertainment. In fact, gundi yali amaze okuwandika right up Bujingo, president w'aba comedian, Your Excellency tukulamusizza nnyo, tukusalutize nnyo ka proposal ako. Naye ate era twagala oddemu ebbiliyoni ezabiri na ntono na nnyo. We have to get 100 billion every year. Okusinzira ku ssente bwe influence ngezi zonna zonna engoye ze mwambala baartist ba influence na muzambale. Omala kulaba sati nungi Katolo Bwamajayamba n'ogenda n'oginoonya n'ogigula. So we are influencing the lifestyle of Ugandans and everything. So twegezeko tweyambe tubeera abama. Na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire.
ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabetaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Ona abafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yefe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all. Tutandike n'olugero lw'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba tusooke General Yoweri Kaguta Museveni tumujje mu ddiiro. Tusembye olugendo lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yolekera eggwanga erya Bungereza. Wabula njagala kusooka kujjukiza nti Haji Abudu Ngabo munoonyeeko, ono musajja mulombi wa dduwa, munoonyeeko. Enamba y'essimu yeneri ku mukono gwa right wansi. Mu ngeri y'emu tutambula ne jjajja mu malansonga, enamba ye yeri waggulu. Munoonyeeko enamba ziri 2 MTN ne Airtel, munoonyeeko naawe ayina ebizibu ebyenjawulo ku mukono omulala. Kale nno njagala tutandikire wano. Ampuliriza, newankubadde General Museveni ekirwadde kibadde kimubala embiriizi nga bwe yatugamba nti nabadde mulwadde wa COVID-19, wabula Elias Lukwago n'omubaka amanyiddwa nga Ssemuju Nganda bavayo ne batutegeeza nti ono alina bigendererwa birala, tabangako mulwadde alimba. Batugamba ono alina birala by'atidde n'ekyobulwadde alimba. Alimba batugamba alimba. Kakati General Museveni olunaku olw'eggulo kwabadde kusoma budget, yazze newankubadde yatutegeeza nga 14 n'atugamba nja kujja mbewo nga budget esomebwa newankubadde nkyali mugonvugonvu n'ekirwadde kyange ekya COVID-19 oba lunuuna mawuggwe, era yabaddewo bulungi nnyo, budget ng'egenda mu maaso. Mpuliriza, bino byonna tubiteeke ebbali. General Museveni agamba nti abasajja Abamerika, Bungereza, Turkey, United Arab Emirates ne Qatar bali mu lukwe oba bamanyi bulungi nnyo engeri abakabinja ka Al-Shabaab gye bakubamu enkambi ya Uganda ey'e Somalia. N'agamba kubanga bano balina obusobozi obusobola otubuulira nti n'abasajja babadde bagenda tukuba. Ampuliriza, General Museveni y'omu jjukira balina wrangles eziriwo wakati awo, era nga twakamala okulaba ekiwandiiko ekyava mu ggwanga erya America nga kirabula Abamerika bonna obutayingira Abamerika bonna kugamba abakozesa empanka oba abavuga empanka oba abali ebisiyaga okwegendereza nga bayingira eggwanga erya Uganda oba oliawo bandibadde bewalira ddala n'okulinnyayo olw'ensonga nti amateeka gaayo bwe bakukwata naku miranga na biwoobe. Ampuliriza, kino nno ne sanctions ze bagenda bateeka ku bakungu okuva mu ggwanga erya Uganda okuyingira amawanga ago, General Museveni kyamuwadde okutya. Era mpuliriza, njagala kutegeeza nti General Museveni yabadde asuubira okutwala ennyonyi eno mu stream bagita Gulf Stream mu Savannah, Georgia mu ggwanga erya America mu May 2023. Ennyonyi eno egende mu maaso n'okubeera ng'ate oba oliawo ekolebwako, yafuna obuzibu mu yingini yaayo, era kampani emanyiddwa nga Truman Company yebadde esuubira munnange okubeera ng'egenda kukwasaganya ensonga eno, wabula omwami General Museveni agamba eyo sijja kulinnyayo, tebabalimba, sijja kulinnyayo sijja kulinnyayo. Era nga wetwogereye amawulire getwongera okuba nga tufuna galaga nti General Museveni omulimu guno yandigugabira Abajapani oba Abajamani kubanga be banywanyi be,
yandigigabira oba yandigugabira Abajapani oba abasajja Abajamani. Ensonga eyo ndowooza tugitegedde bulungi nnyo. Mwami Museveni sanctions zibagenda babateekako zirabika nga zaamukanze n'agamba abasajja kambeesonyiwe akaabulangano okukanika obulungi mwe mubimanyi bikola naye sijja kujja. Ampuliriza, njagala kwebaza nnyo nti webale nnyo webalire ddala gwe gwentambula naawe. Mukwano gwange nja kukusaba genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga mu ngeri yemu, genda maaso n'okuba nga owa video yaffe like. Njagala tugende ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nziramu okubajjukiza nti jjajja mu malansonga munoonyeeko ennamba y'essimu zezo z'olaba waggulu. Yes, waggulu ku mukono ogwa right ennamba ziri 2 MTN Airtel. Mu ngeri yemu ayagala okukulombera dduwa, gwe ng'oyagala kukulombera dduwa noonya Aji Abudu era ng'ono mulombi wa dduwa, ennamba ye yeeyo gy'ogenda maaso n'okubeera ng'olaba. Ate gwayagala munnange okulanga naffe genda maaso n'okuba ng'okozesa ennamba y'essimu eri ku mulangi eya green, eyo yange. Oyagala kumpabula, oyagala kukola ki mukwano gwange, kozesa ennamba eyo. Nzikiriza tutambule twolekere ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine mujugumiza gwanga. Ampuliriza, kibadde kitutte ekiseera naye munzikirize ne kano nsooke nkayiseewo. Ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Eddie Kenzo, buno obubaka mwenna njagala mubuwulira abangoberera. Ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Eddie Kenzo bonna balwanirira kye bayita copyright. Kakati bwe baba nga balina ekibagatta copyright, waliwo alina mind egaziwa okusingako awo ye Kyagulanyi Ssentamu. Nti Kyagulanyi agamba abayimbi muleme kubeera babega kubanga you creators, muli ba creator, temuteekeddwa kubeera nga musabiriza kuba muli b'amaanyi. Eno ensonga baji baleetera banaye kino ekintu mukitegeere bulungi. Baleeta ekintu kino nga baagala mmwe abayimbi mwekoone mukoonagane. Kati mu kiseera kino tulina Eddie Kenzo ng'alowooza w'amaanyi, alowooza wa kitalo, alowooza yasoose okubeera n'abanene. Ayimiridde eno bye bamugamba eno abalala tabiwulira, alabanga bya bufuzi, naye nga bamugamba okozesebwa tasobola kubanga akiraba. Bannange, mulowooza wano abakulu abatufuga tebawangudde? Kubanga kati eno ono yaleese ekintu nga kyabayimbi, ono aleese ekintu kiri like ayagala na kujja mu byabufuzi. Eddie Kenzo temulaba nga nno bali mu kuwangula kino kye muli mukola olwaleero. Ebigambo okuva eno nga bidde eno kitegeeza bano kye baali baagala. Mwe mubeere awo mweyawule, mubeere mu kuyomba. Njagadde kabaleetera buleetezi. Ndabanga abali mu tuwangula, ndabanga abali mu kutuwangula ate nga baatuwangudde kubanga bakwata abayimbi. Sijja kwesa kigambo kikyamu. Abali awo batyo okuwagenestinga bannange katolwama kibagambye wali kanve ku mboozi eyo. Kambatwale gye mbadde mbatwala. Dibadde ebbanga ddene ng'Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu talinnya mu ggwanga lya Bungereza, era nga njagala kutegeezaako nti baamuteekako ban gye baamuteekako bwe yafulumya oluyimba ng'awakanya ebisiyaga ne bamuteekako ban. Ampuliriza, ebbanga liweddeyo era nga wetwogerera yeesunga kudda Bungereza, era nga njagala kutegeeza agenda Bungereza, agenda kulonkinga firimu e Bungereza ne mawanga amalala. Era nga kino kyandibeera, jjukira omuzungu wano mwami Museveni abadde alina oba oliawo byatakkaanya nabo. Kakati nakyo kireeta okweraliikirira bw'alaba ng'ate akasajja katandise okusongayo engalo
Bani jukira bannange yaweddeko. Bani gye baali bamuteekako yaweddeko. Era nkakase ebbanga lyonna lye mulabye temulabyeko Kyagulanyi ng'agenda e Bungereza. Bani yaweddeko. Kakati kye kiseera agende e Bungereza. Mumanyi bw'atuukayo ebigambo bye teyeerya ntama. Ayogera nga bwe yakoze bino ebiri mu kutula ebirwadde by'abayimbi bye yayogedde wakatolu bwama. Kakati Eddie Kenzo Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera Bungereza. Agenda kukola ki? Kulonkinga firimu. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti firimu eno egenda kufuluma mu butongole. Naawe ogirabeko mu butongole mu September. Era be ready mu September firimu eno egenda kubeera bagiteeka ku katale ebweru. Naawe osobole okuba nga ogirabako. Kakati mukwano gwange Mwami Museveni nga Bungereza, America n'amawanga amalala gagenda maaso n'okuba nga gamusibira ekikookolo. Mulowooza tebasembeze Kyagulanyi? Tebasembeze Kyagulanyi bwe banaamusembeza nki kyolowooza ekijja okubeerawo? Tagenda kuyimba kayimba ka alien skin twazaalibwa kubalumya mitwe. Jukira tuli colonized by Abangereza wano okwaffe ku butaka ku nnyaffe Uganda. Ffe tujja kuba nga tubikutuusaako. Kyenjagala omanye nti weekuumire ku mukutu gwaffe guno. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime. Nze mbeera okuba nga mbatuusako ekiba kigudde mu nsi yonna mu ggwanga lyattu Uganda, wabula nnondamu ebyo byenjagala byenkakasa nti byeweetaaga okuba ng'owulira. Tutambula ne Haji Abudu Ngabo gw'ayagala okukulombera dduwa. Ayagala okukulombera dduwa. Haji Abudu Ngabo munoonyeeko ku namba y'essimu eyo. Ate gwe omulala tulina jjajja mu malansonga naye munoonyeeko ku bizibu ebyenjawulo. Teweesibako nnyanja ya bizibu mukwano gwange. Njagala kubateera wano mbeebaze nti mubadde balabi balungi. Nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire mubeere bulungi. Mweraba tusinkane mu kalala. Peace and love. Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yeffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all.